Obusomesa ye kkoose eyasomebwanga abaana mu ssanyu era nga buli muzadde ayagala nnyo omwana we asoma obusomesa. Kino kyavanga ku kitiibwa ekyaweebwanga omusomesa okuva mu bazadde ssaako abayizi nga ne gavumenti wamma ggwe esoosoowaliza ddala omusomesa. Kale olwo nno abasajja n'abakazi abaakolanga omulimu guno wamma ne bagweyagaliramu ng'otuuka ekyambogo wali nga ddala omwana asoma obusomesa atambula mu kkubo ng'agaziwa anti amanyi agenda kufuuka nakazadde w'eggwanga ow'ebitabo. Emirundi mingi omwana agenda n'akula n'akaddiwa n'addamu n'asanga omusomesa we nga kumpi benkana. Olwo nno ne batandika okugereesa nti abasomesa tebakula, naye ekituufu kiri nti abaana bano baasomanga obusomesa nabo nga baana bato ddala, anti olwamalanga junior secondary ng'agenderawo mu college okusoma obusomesa. Ebiseera ebyo ng'omutendera gwa primary gutandikira ku P1 paka ku P6. Olwo nno omwana n'agenda mu junior secondary. Junior secondary yagisomanga emyaka 2-3, awo nno n'ayingira college okusoma obusomesa. Naye ekiseera bwe kyatuuka mu mwaka gwa 1966 junior secondary yaggibwawo. Olwo nno ne wabangibwawo ekibiina eky'omusanvu ekimanyiddwa nga P7, naye ng'abo bokka abaana abayise obulungi naddala abafunye first grade be bakkirizibwa okugenda okusoma obusomesa. Kati naawe kuba akafaananyi omwana amaze P7 abeera yenkanawa. Ekituufu aba muto ddala, naye nga tekyamuloberanga kugenda kutolobya mpandiiso mu teacher training college eyamanyibwanga nga TTC. Bw'atyo n'avaayo n'ebbaluwa ye ya grade 2. Naye mu myaka egy'ekinaana amateeka gaatuuka ne gakyukamu ng'olina okusooka okusoma secondary n'otuula ekibiina ekya senior 4. Olwo nno n'ogenda n'osoma obusomesa n'ofuna n'ebbaluwa eya grade 3. Era wano TTC zaggibwawo ne wabangibwawo PTC, Primary Teachers Colleges. Wabula ensi bw'egenze ekyuka, PTC nazo gavumenti ezijjawo, anti abasomesa ba primary kati eyagala ba diguli. Kigenda kutwala emyaka 10 gye baweereddemu abasomesa okuba nti bakoleramu ekyo. Bonna bano abannasale babe nti bagenze ba diguli. Kino kitunduzza abasomesa bangi emmeeme, anti gye buvuddeko omusomesa abadde yeefubako n'asoma n'afuna ebbaluwa ye giyite certificate eya grade 3 olw'okwagala ennyo omulimu gwe ne yeeyongerayo ne yeekuŋŋaanya n'akola diploma mu busomesa obwa primary. Kale ng'oyo yeefubyeko n'afuna diguli mu busomesa bwa primary abeera omulimu gwagwagala nnyo era ng'agisomye tewali amuwaliriza, wabula kati kirabika ng'olutambi lukyusa enzingulula. Omusomesa okuva mu nassale paka primary digiri ya buwaze. Ekyennyamiza essaawa eno kiri nti omulimu ogwali amakula ogwali nga gwegombesa nga buli mwana agamba nti njagala kubeera musomesa, njagala kubeera maadamu oba njagala kubeera mansita, mwana wattu bannyini gw'ensangi zino bagudduseemu. Anti kati obusomesa babuvaamu nga baana bato ddala, ng'emyaka egy'essalira gino nga giri emyaka 6 egyateekebwawo gavumenti okubeera nga bawummulirako babuvaamu nga teginnatuuka. Alinayitwe Lwakajala ono nga ye mubaka w'abakozi mu ssetteeserezo w'eggwanga yennyamidde olw'omuwendo gw'abasomesa oguwerera ddala 5000 abaakasaba okuwummula, so nga n'ababudduseemu nga tebasoose kusaba bangi era nga boogattagatta bawerera ddala omutwalo mulamba. It is estimated about 5,000 teachers have already applied for early retirement, and those are the ones that are known. There is a big team that just leaves the school and go and do other things without notifying the government or the employer. Lwakajala yeekengedde okubeerawo ebbula ly'abasomesa kubanga n'emitendera egiyitibwamu okuwandiisa abasomesa abajja gibeera mingi. In few years we may find we don't have enough teachers, and remember there is a ban on recruitment, and if you recruit like in local government the procedures are also long. So this causes a very big challenge to the Ministry of Education and the whole sector of education, that we may find the mismatch of students and teachers in the schools. I'm told the few information I have in most of the schools, you find a P7 school has 4 teachers or 5. What does that mean? That means those students are not studying. Ntege Benoni Sempala ono nga musomesa omutendeke omukulu w'essomero lya Winterland ekyebando era nga mwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola ye Kawempe mu Tube 5 awadde ensonga evuddeko obuzibu. Omusomesa yenna kaabe wa nassale yite pre-primary, kaabe wa primary n'okudda waggulu ateekwa kubanga afunye degree. Era kati
PTCs, Primary Teachers College, kati zafeezingiddwawo. Era kati abaana abamu tebannaba kumanya naddala ba A-level bagenda mu university ki egenda okubasomesa obusomesa obwa degree nga bwa primary. Kino kitegeeza nti omwana amaze senior 4 n'oteeyongerayo mb'oyagala kusoma busomesa nuuna ku vvu. Abaana abasuula senior 4 tekuliiko yadde nga yandyagadde okgenda mu busomesa, tekuliiko ayingira PTC. Alina kweyongerayo ku A-level, amale A-level, then aloka ayingira university. Ate nayo nga tekinnabeera kiriya bulungi bagenda mu university ki era egenda okubanga egaba degree ey'obusomesa bwa primary. Nambusi Evelyn Nalongo ono nga musomesa ku Namirembe Infant era ng'ono abumazeemu emyaka egiwerera ddala 22 agamba nti embeera omusomesa gy'akoleramu teyinza butamugoba mu mulimu guno. Embeera embi abasomesa ze bakoleramu, ekisookera ddala abasomesa gavumenti tebafuddeeko, tebalina kalungi konna ke bafunye mu busomesa nti kavudde mu gavumenti like any other. Nga bw'olaba nti abasirikale babawa uniforms oba ne babawa other benefits, abasomesa bali ku that little salary ate ng'omusaala ogwo omutono tebalinaako benefit endala yonna gye balina, buli kimu bakibalira nti kiri ogw'omusaala. Evelyn yeemulugunya ku kyataata waabwe gavumenti okwawulamu abaana n'ebyana. Omusaala abamu babongeza omusaala aba science ate aba arts n'aba primary ne levels endala ne babeerabira. Ekyo kyokka ekyo nakyo kireetedde abasomesa bangi okwetamu omulimu gwe bakola ne badda bakola ebintu ebirala. Abasinga bagenze bweru, abasinga bali mu businesses endala bafunye ku ssente, abasinga bayira bagenda n'alya looni n'atoloka mu busomesa n'agenda n'atandikawo business. Abaffe ono gavumenti tesobola kumuvunaana. Omusaala abamu babongeza omusaala aba science ate aba arts n'aba primary ne levels endala ne babeerabira. Ekyo kyokka ekyo nakyo kireetedde abasomesa bangi okwetamu omulimu gwe bakola ne badda bakola ebintu ebirala. Abasinga bagenze bweru, abasinga bali mu businesses endala bafunye ku ssente, abasinga bayira bagenda n'alya looni n'atoloka mu busomesa n'agenda n'atandikawo business. Eyo looni gavumenti yesigala ng'egisasula kubanga yaba akoze eki ayabuscondize from duty. Abaffe ono gavumenti tesobola kumuvunaana. Ate muvunaane musangawa abasinga badduka ne babulira ddala okuggyako kati banka kye zaakola zifuna bagalantazi. If the guarantor is a fellow teacher, kati oyo yakugalanti nga yasigala ng'azisasula. Naye babasomesa enkumuliitu abadduse mu busomesa bwe badduka mu busomesa baddawa. Kubanga kati population y'abaana abato abetaaga okusomesa abasomesa ba primary abazaalibwa ne mu secondary yeeyongedde obungi, so nga ate abasomesa abafuluma bakyali batonotono. Ekituufu kiri nti obusomesa y'entabiro y'enkulaakulana y'eggwanga, kale nga bwe kityo wasaana wabeerewo ekikolebwa eky'amaanyi okulaba ng'omulimu guno amakula omuntu gw'alina okweyagaliramu mwanattunga gusigala engulu. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.